The content Bannayuganda gwe bakonsuminga wano ali toxic nnyo. Ali toxic nnyo. But bw'ogoberera content wa Bannayuganda guno ali produced what Ugandans are giving up. First of all, you don't have positive role models. Bani. No, Uganda very we do mukwano. Our artists. Our socialites. Muno ba socialite sibanyi bamubaira no balina. Muni na bawana bi ne ba socialite mulimu batono. Jojo. Mwebali ne batono abasinga. Engembera ya kupampagana bali ku fake it until you make it. Yes, slogan ya wano. Most chances they want to make it. Ne ku faking akuli wano. Yeah, but there's wano buli muntu aso kuba cerebu oli atunda bit. Anyone can. Ejikambo cerebu twachi onona. Yeah, because the word celebrity, there's something about you to be celebrated. You must be somebody who's adding value to the community of Jolimo. There's something about you to be celebrated in different atmospheres. Either you're an entertainer, you are an entrepreneur. Goina chintu chokola abantu kye basobola celebrating. Kine wano buli muntu celebrity. And also it's there's not enough positive role models, unfortunately. There's not. Olaba ne nokulaba nti no economy empisa z'abantu zoononese tunulira ebagoberera. Tunulira abantu abana bakonsuminga ki? Kye bagoberera. Tosobola konsuminga bitu bitoxic n'olowooza nti ogenda kuba positive. Abantu bose bayomba bevuma tununya kati ba celebrity abantu saka kwogera amanya g'abantu. Ogenda otununyanga naye n'otununya omuntu alina numbers gwe bawa follow gwe bawa obudde. Nga ne mubofu munaku sigamba bunaku mu ssente mu mpisa mu mbeera ze nga talina positivity. Jagena kongera ku muntu yenna amugobera so goberera omuntu emyaka 5 nga tolina ne baba goberera ki ati nagambye obusiru bungi mu ggwanga kati abasiru kati wano bulimbwa efuna platform kati osaasira anybody ayina anything okusoka emitwalo 10 and above atalina sente magezi gabulamu kubuulira kubanga followers don't equate. Basiramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Mama, welcome to the show. Ndi wano ne Jojo Taylor. Jojo, can you dance? Oh my God. Bonda bakojja kweraliikirira. Okyagamba ono talent ze nnina. Tolako butozi. Obozi n'amazina ga Mwami Taylor. Ne Jojo. Abazungu tebamanyi zina. Ng'omwami wamanyi amanyi. Ngamanya atya. Ogenda naye obanga atute octopus mu kiraabu ayinza okuba omukono gw'okyanya. Kugulu bw'atabuka. N'okola okugulu kuvayo omukono n'omuleka space. Mwali mugezeko mu club. Kulinya ina nakuba n'empi. Ngenda okuvayo. Kazi ya kubiti. Biti ki? N'emikono gigenderako n'amagulu gagenderako no ganchi ekyo. Ate music wabo omutegere How are you? Jendi. Oli bulungi. Ndi bulungi. Oli smart mu uniform yamu. Kati uniform jambala kumeka. Tetulina gundi tunyala kumeka je mudu je ndimu. Kati jo nabaddemu black, today is green, njanya kwambala grey. I just flip. Nze flipping. Onyumye bambi. Mukagadde. Scripts zange. Tulisinzidde wano ku Bantu Aesthetics wanewa mu maka ga Jojo amatongole ag'okujjanjaba bajjanjabira ensusu era nga bw'obozze wano olusulova oluli bulungi nnyo. Ekintu kye basooka okukola empunyayo baagirongoosa deodorant bazireeta ziizino bwe ziri bulungi nnyo ate ka toothpaste toothpaste naddala gwe ali eyo ng'olina problem ne breath n'amannyo gonna
munaye mulimu abantu nga bawunya emimwa anti buli kimwe kiri bomukyana ine kizibu n'akamwa gamuluma gawunya ab'emimwa bensoosa bambi luli Francis tetwamuwa tujamuwa Francis bambi tumwe tetwamuwa luli bambi yali agala twala bwange is it ate bwali naye mubo bwali bwa mami nana twalako kamu naye kati Francis naye tugenda kukuwa nga tuva wano mbeera ate nawe obeere ng'ogijoga bujozi ate ogire bagundi abaafa bapapa so tulina kasabbuuni kano kaakano wano bakamanyi mbalabe ono sabbuuni gwe yenna andaba walikozesako ono sabbuuni sina nnyo byensobola kugamba naye ono sabbuuni mukozesezaako gwe ng'olina oluso olubi nga bw'oyingira mu ofiisi bakugeya please try and use our soap nawe ayagala okunyirira face sabbuuni nakola ebintu bingi nnyo ate bwe tuva awaawo tuserengese tulina ekizigo mwana wange mwattu ate nga kya mulembe nnyo kino ekizigo ba princess bonna besiga kino it's a lotion teyerusa tekola ki naye akawoowo kofuluma mu nju nga ogyekubye buli kaseera omakira ekizigo kiwasooka okusiima mu products zange kino ne toothpaste nalyaga kano munaye kankubuulire the first time we met in the UK wampa bino ebizigo nompa ebikebo byali 3 nompa buno nagaba ebikebe 2 kale bulira omuntu ngono buliriza nagaba ebikebe 2 nga simanyi kyengaba wallahi omuntu gwe nasoko kisumulula bwenti nembula ogenda ku buli gwe nakiwa mu gavumenti leeta nkuweemu ssente kyokka nabo be basooka n'okunkubira nga gwe bino ebizigo wabijjeewa bekikigwe I have my brother is called Mark. Mark Saire. Ayagala nnyo ono toothpaste ne kasate ne dio deodorant yo. Tonna bajukozesa ko ngina jukuwa ojukozeseko. Eno yo alani. Nyagala ojukozeseko. Temanyi rusu. Omanye nebo bino bye muzunga. Nebo gena mu gym nebo no empologoma ne wekugoba. No tuyala bitya. Temanyi rusu. Sukula kuli. Jojo la chizodia. Sechusidia ogenda chabi anti neda walai enodio timanyi empologoma ne bwekola atya ne bwekugoba manya ko empologoma kugoba tuyana temanyi rusu kisolo kikyosinga okutya jojo nze musota otya musota ntyo musota bubinyo bwengula wa sister semanyi nali nti embwa ne kasikyazitya ne kati ntyo musota wow naye kati gwe jojo nyina kutoa kufuni ya peti peti sagala mirimu chenyanja chenyanja oyagala mu nyanja bwo mugundi bobo bucho bwempemero omuntu kuba mu wiki babusaka bufudde sagala mirimu nanga yakola nembwe waka sina mbo swana bakiriza bana kuba nambwa it's too much work why would anyone it's too much work hata kali akamyu kadalmasi narumasi twamuleka ndoza bamulya n'okumulya temwamutwala swana mukkiriza mu nnyumba bwana lume entebe obumi bubulya buninga nabwo okuta bulya no way Jojo say hi to my viewers ebana embadi na bagamba ate this one here lip therapy kalungi nnyo nakakuwa kwa kawani nakawa mama wange Bambi, Alan, I love the way you love your mom. Nza teri muntu angamba kintu. Nza teri mukazi angamba kintu. My mom first. Nange kugamba. Mama wange yasooka mu buli kimu. Kubanga gwe okunsanga gwe njagala leero. Mama wange. Katukomao etuveeyo. Eyo yaki. Ebyaki nga twakituvaayo. Twakituvaayo. Jojo ani akusinga okwagala Nalongo? Do people know how much you love Nalongo? Do people know even how much you love Nalongo? Kati ngena kikola mu luyimba. Nakikola mu luyimba buli muntu ayagala maama we. Nedda mukwano. Bw'oba oyagala maama omwogere. Leero nze gw'olaba wano. Nva wa mukwano gwange. Okitegeera. Boda yamukubye. Ne boda ngazi kuba nnyo abaana. N'afa. Naye wafiridwa. My childhood friend.
Naffe ku manti twafiiriddwa mukwano gwaffe. Simanyi y'omu. Kuba bamutomedde jjo. Yabadde muwala wa mulenzi. Mulenzi. Ffe twafiiriddwa muwala. Naffe booda. Naye bamutuka kya musinyaze kyamukonye. Kaakati embeera gye tulimu Jojo bw'oba olina omuntu gw'oyagala diyali. Jojo omuntu mulage. Kajja nkwehaaga. Onjagala nnyo. Webale. Awo nno abantu wallahi. Naye Jojo gonjagala ebya ddala. Ate bw'oyagala nkwagala bibiri. Onjagala biri yo tonjagala biri fake. Nze fake love sijirina. By the way, nze you're among the few friends benkubira essimu nga neetaaga ssente. Onkubira weetaaga ssente? Benkubira ku ssimu nga neetaaga ssente. Among the few, temuwera batano, temuwera basatu. Is it? Nze olaba bwema nze selecting emikwano wisely. Definitely. But buli muntu olina omuteeka katola bakati alanye buli muntu alina papasi ye si buli muntu agenda kukola ekintu kyekimu. Nyina byosobola okukolera nane bisasobola kukolera ate nga guno omulala asobola bikolera ate nga byotasobola kunkolera era bye bitono. Nyina still mujja kuba mbitasobola kukola naye ate nga omulala asobola bikola. Abantu balina emikwano nga ne bw'omukubira n'omugamba mwana gwe ndaalidde wano mpaayo ekyetaano kyayinza okuddamu bw'aba akuyambye mwana gwe n'akava zijjawo kati ikale singa waŋŋambye jjo anti kati ala n'olabaye kino ekintu kino tetukitegeera. There is a difference. Omuntu omanyize nakagabirizi omanyi nobona ku meeting it's the generous ndi mugabi oyinza okuba ne mukwano gwo si mugabi nga takirina. You have to identify that this person ali mukwano gwange ate mugabi. Omuntu nga si mugabi n'ekikumi takikuwa. Nga ye takirina. The people are not generous. Namukodo. Nga ye bwatyo nga talikuwa. So you have to identify like this person alina personality eno ate mugabi. How do you get friends? Atendina. I don't get. Toina mikwano Jojo? No, I don't. Kale randa nani mukwano gwo? Ninayo sagala bogera manya. I want to protect my friends. Kale, how did you get them? Bamanyi kuvanga tuli bato. Mikono gyange basinga bennina tuwemanya teenagers oba even primary. Sina mikwano mipya. Bali batosekewo. Bonna bamanyiyo. Benga omuntu gwanga mati mukwano gwanga amanya waka. Protecting nnyo. Protecting nnyo ewakaawo. Yeah, no, so I protect my friends. Saga nnyo bantu bategeera mikwano gyange. Why? You need to protect your circle. Kati ala nolabaye because people know we are friends bayinza okwagala okuyita muggo okunnumya. Ate abantu bawalana kati abantu ayinza otandika narrative ffe twawukane nga kimuluma nti no ala ne Jojo katolaba just me getting on with you waliwo abawulira obubi nti nze naawe tukwatagana nga baagala kusemberera Jojo ate ayinza okuza gwamukuba ekikono naye nga siggwa kimuluma. Ate gwe nawo veri ne weeraga Jojo wankolera kino kati abantu ne bakunyiigira neeraga nnyo weeraga but it's okay oba oyogedde mazima but wabirawo olinga naye abyegaza by the way Jojo kankubulire nze omuntu bwankolera ekintu nga kirungi njogera era mbuulirako omuntu gwenjagala nti gundi oyo yankolera ekintu nga kirungi gundi oyo yasooka okunkolera ekintu bwe kiti. Anti kati olaba n'oli aba yagala naye akifune katina kanina obunafu obwo. Kanina obunafu obwo. No, but it's okay. You give credit where ng'oyogedde amazima naye nga jjukira gw'ogamba ayinza okukyeyagaliza kininga kati fe abawala oyinza okugamba nti bbaawo akola bityo bulunga naye n'agamba omusajja nga ino mbaawe nga mukolera ebinaagala naye okwenyigawo. N'emikono Jojo bajjaga agamba you have your friend nogamba Jojo took me here biki nagamba naye ka Jojo njaka kwana kubanga oyogedde ebirungi ebiri kwona omuntu. Kibba mikwano gyali. Bali bakubyako mukwano gwo? Naye nze gwe baagala okubba
bagala okubba ku bantu nze babira bagala kunziba kati bajja bagamba biki anti kati bwontwala abagala kubba nze ate bajja bakulimba ki tebanimba kati gwe mukwano gwa bagafuka mukwano gwange ate gwe nowulira nti no kati kampe example Sharif mumanyira kugweze ntete kati ogenda okola nze ne Sharif tutijja ng'onyiiga by the way yo njonoonerawo relationship ogenda okuwulira nze ne Sharif tutijja obugamba mwatandise ddi okwogera sagala nnyo omuntu gwendaga mukwano gwange kukweflambu kati nze mukwano gwe babba buli kaseera era abantu babeereyo nga okkiriza ne bakubba nga mbadde mu ntalo z'okunnwanira benyumira beera nga munnwanira nga mbyagala obyagala nga bakulwanira nnyo wamma jojo nze yamulaga jojo yamumanyira ku nze ama jojo nze ne bunda ni gwasooka okumanya beera mu ntalo z'okunnwanya kale nze ondaba buli lwe nkulaba nga waliwo abakulwanira nze nzira mabbali mu nsonda atira kyoba olina okukola neŋŋamba mmanyi gye musanga kyoba olina okukola how are you kyende mukwano obulamu bugamba leero nsibira ku clinic kuba chef tubadde busy ne jojo olaba Uganda bwerimu ssente bulamu waliwo ssente olaba Uganda bwewooma sinakula kuwooma waki sinakula kuwooma I come to work and I go back home tonawulyako Uganda bwewooma tunulira akavuyo ku nguudo biki I just don't get it akavuyo tulina akavuyo bungi Jesus Christ nagezaako oluli okuvuga sekatenfe eddi omutima gwanguba eddi tuno juzi actually no week kuba kusande ani yakuba emmotoka ibampa nine emmotoka timo nine emmotoka wagula ne emmotoka nine emmotoka nine gwatabeerawo nine emmotoka ne driver katulaki wali wevuga ananye gavugamu how was it was bad bavuga batya abaana baffe wano Uganda obanga agenda esaawa yonna omuntu afa ne musajja wange Skyla yakiŋŋamba esaawa yonna oba ovuga omuntu abappe kibo abasajja ba boda bo bagezaako kwetta bazuuka ku makya nga ali ku mission leero ninofa omuntu najja ng'ayagala kwetta n'oba ng'ovuga nakola bwati n'ogamba labano nakugire n'ogenda okola ng'omulaba ono kabagala kwetta ate kati emmotoka zivuga zidde eno nga yavuga dde eno nga bali muleeni emmotoka zidde eno one way n'omulaba nga ajja n'okalabe n'embuzi ze bwe mba ndi mu mmotoka nnyomba ndaba endi embuzi ndaba endi bota obusiru buli mwalina eggwanga bwetaaga kkebera obusiru bw'oyinga buyingiza emmotoka n'osooka okulaba obusiru kati ekintu kyesinga okuneewuunyisa abasaabaze bapasenja ne bapasenja beetaaga kkebera pasenja atudde owappi kyavuga bubi naye atudde kuli batwala bannange olaba by the way but you have to tell somebody gwe Alan osotula ku picha omuntu nakuvuga nga agenda kola bati woti boda wange n'omuleka n'otula kutuuza ng'omuntu omulaba agenda kutta ndoza Uganda buli muntu akosa boda alina okuba n'ekiraamu ova waka ng'olaamye kubanga oyinza obutadda ova waka ng'olaamye akamyu kange nkalekedde mutebi enkoko yange n'ebiika ya gundi ova waka nga buli kimu okigabye kubanga essaawa yosike nakulimba it is just a death trap wano yeah Uganda essaawa yonna omuntu afa nze nange wannagamba alabika wano omuntu ali mu safe era wano ye president abali if you're driving you're a bit safe ani abantu abakosa bodas essaawa yonna ofa era simanyi accidents meka eziri documented ezibeerawo per day but it must be really police tetuwa buwigu tetubuulira ku CC cameras ne katulaba nga bagamba nti wano mu Uganda buli muntu atuuka nga yafiirwako omuntu nesirimwe wano buli muntu yali afiiriddwako omuntu ku boda I swear I believe buli family yali efiiriddwako mu Uganda nga boda ekyotaswa asanga Bulaaya atugenda Bulaaya bali balina ne bajjajja baabwe accidents can happen but the likelihood obulagajjavu wano omanya abantu bali reckless olabirira kati imagine amateeka ku luguudo tegakola buli muntu akola byayagala oyinza n'okubuuza driving permit anaazigaba oba ogenda bugenzi n'oyingirawo aba pikipiki bafuna any training okuvuga wano
kati nze kankubuulire kati kubanga ebintu byebakola weebuuza ab'emmotoka kubanga njirina bo abamunzikiriza abamu naye piki asanga yavuga piki olaba ne ku bitaala bigamba red bo basigala bayitamu ng'emmotoka I'm like mbeerawo ne ngamba zino eggwanga wawaliyo essaala ekola tugyetaaga kubanga essaala gye basaba tekyakola ejjolo kitaweesimbawoko kubwaki kubwaki Lord Mayor nze otoleze mwena mbasiba nze nemwampa ku busulo buli mu kibuga kino mwena mbasiba oba mwena mbakuba kibooko obusulo bungi nnyo mweno tawuni bwetaaga gema oba nkoleyo ka vaccine omanyi kati kabwetabulatabula ebizigo njakoleyo ka vaccine k'obusiru buyitiridde tubugeme nga kyekise ndi obusulo obupimira ku ki obusiru bungi abamu nabo batunda obutunuulizi nga tayogedde omulala musiru ng'ali awasizireko omutwe obutunuulizi abamu n'entambula atambula mulala ntambula eninga ejatambula mu siru nga ye atambula teyeefiiringa obula olaba oba ovuga ogenda joyininga luguudo omuna gye nakudda mu maaso abatale b'omusiru kati nga tuba tukyali ku bagunde kuba pike bakola ebintu by'ekisiru then obusiru obulala abali zino emmotoka ezirina obutalo obungi ezisindika zinaazo okuze bazita batya ezipavinga we abona basiru kubanga abalaba nga muli mu traffic tebana gye mulaga nenajja ayagala kuyitawo n'akola leeni ey'okusatu oba leeni zibadde bbiri kati obusirusiru kati obusiru buli ku level ya wansi eddako neyawaggulu bano bulowooza nti bakabi bagira mu birandikuuza nabo bonna basiru kubanga you just causing congestion kati nze tungamba nti Uganda enyumira omutwe gunnuma yabulaya kiba kitya we don't do that bullshit batwala omukulu teri mukulu tuvira emmotoka 3 tuvira poliisi ambulance na kimotoka kya fire the fire truck ate prime minister tetumuviira alagawa ng'alagawa jojo tetuvira muntu yenna gwebuuza abantu b'okubulaaya we don't move for anybody police ambulance ne fire truck that's it ne wano buli muntu kapa y'omukulembeze eyitawo naye ne bagiviira I'm telling you it's too much nebbugu muli nkutte nga mbyogerako jojo ebintu leero bijja ebyo biri person jojo mwetemuvira prime minister elanda mugondi England prime minister afukusana public transport asokosa public transport ate king ngalagawa they don't think kugambe tuvire emmotoka 3 bakere bayitewo yekiro nga teringa abantu bebase they don't inconvenience people but when nkubulire obira no olaba traffic no tunulira abatambuza ebigere bakola ebyekisiru abapiki ab'emmotoka nokabane ne kwanga n'abalalu nabo beegatta omu ate kankubulire ofuluma Uganda ofuluma wakae de sawa ino gaba sente ewa wane Uganda oba akafuluma boti ngomukazi omulema ajja kudinisa nani azagala omulema onyaza akaana bona babiraawo nga bona bakusaba sente owakagali kati wotuuka wano okupakinga nga nakufunya parking ayagala sente tonna batuuka ku mulimu parking ya kifo nenga bwakufunira parking olina omuwaayo jeez Uganda nzebo noyagala okugenda mu toilet nga nowa toilet ayagala sente n'okufuka kwakusasulira kyokka nga ekizimba oluusi mwa mukisasula muna ekintu ekyannemutegeera ekizimba mukisasula musasula ekizimba ne toilet yako kugambye buli bwofuluma ennyumba bwoti you start spending okuveera ku kwasabiriza ku luguudo ate kosa kati kwazongamba Uganda enyumira nze neraliikirira essaawa yonna bwoweza otomera omulema wanti omulema ovuga omulema ali mukuba asaba sente ebitalo bibatadde aganye kuvaayo nga vaayo olundi oli mulema ate nekwongere kati onoyavula batadde ate omulema asaba sente kali mukubo akana ne kajja simanyi bamunyumirwa sina kunyumirwa utulina night clubs ennungi tewali wano temanyi mikyakalo have you been to those resorts like Ibiza bityo n'olaba abana bakyakala Mykonos nyagala nyawakisi kutambuza funa kushenja ni visa nkutwaliko busama tugendeke Spain osokolaba kukyakala kiki
wano temumanyi bye mukola. Genda kuntwala Spain. Funa visa ya Schengen niyo novo ofune ya nsi ekyanti bwofuna ya Schengen twalida. Funa ya Schengen ngambe Jojo. Tugende Spana. Espanyol. Tugende ochakale mu bino temulina wano people think going out okunywa omwenge kuchakala temulina night life wano muli mu byamu. Jojo. Tuyogera kuchakala. Munywa omwenge. Wana abaana balina ssente. Omwenge mugunywa kuchakala kintu kira. Walabye omwana yamaze miliyoni 69. Ngakola ki? Mu bbaala. Okay. Receipt ngeriko miliyoni 69. Kiraga shumaye president kusera. Okay. Yes, but they just drank alcohol. Kuchakala kuli it's a wide. What is kuchakala? Kuchakala kuli mu ebintu bingi. There is travel. The whole experience. Nova mchina kifo nogena. Mama muli mchifo chimu munywa bunywi muchaka. Ebyo yeah, but that is not it for me. Ngoje jo chakala otya. Ish. Okwa. Mzengenda ku holiday a week says. Bidi. Mpayo abakyala oba abawala wani waffe Uganda kale bogamba nti abaina class bakola kye bayita okuchakala. Kati nze omuwala gwengoberera actually alyomu gwendaba nga ebintu byakola biri mu league nange byenkola ate nga I respect bamita Nadia mwana Uganda Nadia Matovu tomanyi yayita Mrs. Matovu yeka yazimbye apartments ziri wali ngala gula ken ne buli omu agenda kuba ku floor ye bamita Nadia Matovu oyeka gwe ngamba nti mu kati ukola ki kata munoni yaita Mrs. Matovu something like that. Yeah. Ye oyo let me say ye mwala gwe ngamba ebintu holidays bitu that's her yone that's her oyo kati nze mu bawala bakola ebitu byenjagala. I think she's the only one. Ngana class she works out traveling byenjagala Obato mani yo oyeka abala sina babala oyeka for Ugandans maybe bana Uganda bali mu Uganda maybe waluwa bali abroad ne mu bana bali wano ye mwala gwengamba nti she's up my street ne mwana wa mugagga si hasla nganze kati awo we musingira olwo mutodde ko chape kati amba musinga kuba kati bo bali bava mu sente fe tuzikoze ni ate byakola nange mbisobola naye ate okuva mu sente mulimu abamungera bavudde mu sente nange emitwe emikalu still fe kati fe boba kati olaba kati alane tosobola kweteeka mu liigi na muntu nga taata we mugagga taata we balina ebizimbe mu zikololo mu nakasosobola ne bwe ntuuka liigi nga nange nakasero musobola I've worked my way up there ate nze mba wakabi kubanga zisali na tofaali eryo. Singo omuntu akuwa chance Jojo nagamba nti kiki kye wandyagadde kale yes apart from business ya Bantu Aesthetics naga kiki kye wandyagadde okuintroducinga mu Uganda nengola kinzo yamba community kintu actually chenjagala I'm working on it sina chenali yagadde just when I'm working on it might take me some time to do it njagala okukolera abawala waliwo empale UK ozambala zina padi munda ana bagenda mu periods basobola okuzoza ezo njagala zikola mpale nikazi kubanga kati abaana bali empya tebalina sente za padi buli mwezi kati waliwo empale bazikola nga munda zine mu padding oyagala za ku donating or njagala zikola like a project for me like it's a charity. You want to donate? Yeah. Jojo bulijjo agala okola ku donation saka nakola nyaga kola charity nga yange nga nkola sente ningamba a portion of my income nziteka mu kino ekintu nga ngapa kigabe because that way obo yamba community kubanga abawala bona from like 11 bagina periods nyaba mtu balina sente bana busobozi kugula pads every month it's too expensive. What did you call charity nga tonaddayo? Neyo charity yange I'm working on it. Nafuna da manufacture kwazi bide bitu mbisobola. Nafuna da quality je njagala nenonya ba manufacturer waso chinkolera. I know how much it's gonna cost me. I'm working on it. Ndo munja kuyitanga tu nchimaze. Chola Jojo nkugambye. Jojo wetagayo ogufu mweno wundi. Muche. Era watu kola ubinyo. Mukalu Jojo wali wesimba oko. Sesobola mwena njamba kuba kiboko.
sisobola. No, but that's something I really want to no chikirira abantu bekazo mukwano kugambe sisobola sina goswa chikirira n'abaana benzala so bachikirira buli omu yechikirira n'abaana bozala ngamba chikirira nja kati nze ndi eno bali eri ne Jojo obadde kyakulabirako kirungi ku social media nkubuulira bambi ayitova ku mulamwa teweyingiza mu ntalo zitakwatako wetundira bintu byo ndi busy genuinely ndi busy. You've been around me businesses zangu zilabyoze otwanyinze ndi alali te sibya kupa. I'm not trying to fake life ndi alali chendi. So I'm genuinely busy being a mother, an entrepreneur. Branding products is it's not that easy. Creating your own brand and you scale it up. Chango kutunda ebintu neko kule ekintu nga kiri mu linnya lyo bakugambe tunda piece mutwalo ja kitegera embizi ekola soup. Sales are not easy, so I'm genuinely busy that nzoka kumachani na messages okuddamu bana be US bansaba kina be Dubai Jojo fenga bino bituweddeko ino kuwandisa product eno ino juwandise eri kutusa packaging, that's also whole new registrations. I'm genuinely busy. Then my client bange wano era abantu bajja nga bagala Jojo. The people who come in Jojo wali kati mchala leero tumusibye nkola botox bona bagala Jojo kubanga oyinuka ne videos ozirange osiba koleji botox akabina botox ate na mwetaaga nakugamba dda kukuba empiso ne tukubira tojjaji nkubanza njajja kukuba tonkanya nja kukuba Jojo togenda sekunkuba mpiso naye bulijjo njagala okubuuza what's the difference between UK TikTok ne Ugandan TikTok? TikTok ya UK bawachi era gwe bojjano fe yaffe olaba difference eriwa obusolo buli ku TikTok ya Uganda. Francis okiwulidde the content bana Uganda gwe bakonsuminga wano ali toxic nnyo ali toxic nnyo that bwogoberera content wa bana Uganda gono ali produced what Ugandans are giving out. First of all, you don't have positive role models. Bani No, in Uganda very we do mukwano our artists our socialites muno ba socialite simanyi bamubaira no balina muli na bawana bi naye ba socialite mulimu batono Jojo mwebali ne batono abasinga bomusemberera munako munnamwe engembera ya kupampagana bali ku fake it until you make it. Yes, slogan ya wano most chances they want to make it ne ku faking akuli wano. Yeah, but there's loko ya wano mbofu wano buli muntu aso kuba celebu oli atunda bije anyone can ekikambo celebu twachonona. Yeah, because the word celebrity, there's something about you to be celebrated. You must be somebody who's adding value to the community of Jolimo. There's something about you to be celebrated in different atmospheres. Either you're an entertainer, you are an entrepreneur. Goina chintu chokola abantu kyebaso celebrating. Ne one of them to celebrate. And also it's there's not enough positive role models, unfortunately. There's not. Olaba ne nokulaba ntino economy empisa z'abantu zoononese tunulira ebagoberera tunulira abantu abaana bakonsuminga ki kyebagoberera tosobola konsuminga bintu bitoxi nooza nti ogenda kuba positive abantu bosiba bayomba bevuma tunulira kati baselebrity abantu saka kwogera mannya g'abantu ogenda otunulyanga naye n'otunulia omuntu alina numbers gwe bawa follow gwe bawa obudde nga ne muboofu munaku sigamba bunaku mu ssente mu mpisa mu mbeera ze nga talina positivity jagena kongera ku muntu yenna amugobera so goberera omuntu emyaka 5 nga ne baba goberera ki ati nagambye obusiru bungi mu ggwanga kati abasiru anti kati wano bulimbwa efuna platform kati osaasira mpuliriza osaasira njiga kati omaliriza nga tuwadde attention
omuntu alina miliyoni 2 ezaba followers ni azina buzimu ate nga n'amazina ge tegaswa tuuka Kenya taswa na kimonetizinga n'osanga omuntu nga alina big following ne talina send because followers should be able to be monetized ngo so kumonetizing ekintu kyo otegeera followers should abofuna bagobereza abandi bakozese okwezimba monetize ekintu kyo kizimbidde ki tosobola kuba nabagoberezi anybody alina anything okusuka emitwalo 10 and above atalina send magezi gabulamu kubuulira kubanga followers don't equate nedda followers don't equate tuki osanga omuntu nga alina abagoberezi emitwalo 10 oba 30,000 emitwalo 3 nenga alina sente ng'akantu kakola ali intentional naye kati abaana basinga they don't know how to use their numbers they don't know how to market themselves they don't know how to sell themselves kubanga n'okwetunda nakyo kintu kikulu Alan olaba Alan weetunze Alan sali tudde naawe singa wali negative singa kukwatira mu ntalo Alan wavumye gundi wakutte obitegera the way you've packaged yourself you've sold yourself that nafa abagala okusemberera abagala that person goes in to sembera olaba otuza Haji Bakaluba oluuka abantu bamu nga Haji Bakaluba ina bataswa tula nabo because the way they've packaged themselves taswa basemberera katulukutunulira abantu botuuza ojja wano clinic yange you're sitting with entrepreneurs you're sitting with n'abantu abezimbye but singa wali nimamire ya kingamba yes singa wali we packaging bubi nga baliyo abantu abamu bebakola kate tukusemberera Jojo don't you think nti ebintu by'entalo kuyomba kubanga nzena abayomba abawemula abakola entalo ku TikTok they get numbers on their lives kuba abantu banji abantu bagala nnyo ebintu ebiri negativity spreads faster kati Alan olaba nenkola akantu akali dramatic muyinza okundya nengo oyinza okuba okoze ebintu bingi ebirungi kati products zange like kati nga toothpaste ono mulungi ali abayamba abantu manyo biche noyinza okusanga nga tebasobola mukubira kalango nnyo than olina aveba nakuwa review embi ate netambula nnyo okusinga the positive ones oyo omuntu omu yaleekaana neerabira nti otunze tube emitwalo 5 plus naye nga oli akuguzeeko akamu yali akuba brand nga tekiro kino kitambula nnyo okusinga ate bino that you have over 50,000 active clients abakuguzeeko ekintu niyo oyo omu nga ayagala banata bana emitwalo 5 nga tekusana kuba okuwolereza ng'onoomu akikuba sebintu ebiri negative obwongo naturally feeding off negativity kyovulaba ekintu the worst thing you can ever do kusemberera kintu kibi bw'osemberera ekintu ekibi okifuuka fwe twalinga abato nga bakugana n'okuzannya abaana mama otyagananga abaana abamu ng'akimanyi ogwomusikwagala naye akimanyi just proximity just okusemberera omuntu ayina ebintu byagenda okuteeka mu mato kati ffe social media tuyigiza okuwemula Alan olina ebigambo by'oyize nga lwali tobimanyi obiyigidde ku media nogamba tekigambo kyekyo kubanga tubasemberedde tutandise ebigambo ate jjukira you can't know ekintu bwe kikuyita muntu ogamba kiki ekyo tosobola kijjamu bw'omala okukiraba you can't unsee it you know so kati gwe abaana bo tebali ku TikTok Teno bana katolaba te fe abali because I know the dangers of media. I really protect them. Nze mwana ngala gakola na YouTube channel. Ngamba nedda because I know the dangers. Tali ready kudiringa nansi. Are they old? Kalika Avi. Kali 10. Ne kalinga 8 and Avi ali active mujja kujja kunganze era agala kola YouTube channel mugamba Avi you're not ready. Bajja kutira comment emwe ngire depression. Mwana kutera ku comment kimwe nge depression. Then the other reality is abantu abasinga balina Alan abantu balina obusungu ku mutima. Bangamba naddala ab'Ebulaaya. Abulaaya tetulina busungu ku mutima twebaka tulya bisani kuba bitwala abaana basoma. Tetulina stress oyo. Mu depression. No. Ejo omuntu ajja obusungu ku mutima. Anti mbeera Alan obwavu buleeta obusungu. Twaba nyinga buli kaseera omuntu school fees omwana zimubuze oba bikimamu emulwadde ebintu ebyo bitobireta abusuzo omuntu nga anyize kati nagenda ku meja nakula buli wali wefumbya emmere nasooka avuma gwe kanokeraga biki nga genuine okola you just doing your thing nanyiga
wajenjali emuluma tego ofumba fumba goli mubalaga smart house oli awo oli mu smart kitchen into ofumba nanyiga nakuvumira oto nakyo omukozi ate omuntu asooka kuvuma omu obenukulanga batano bakuvuma tuvulaba olina okublockinga abantu abali negative tobakkiriza nnyo space. Negativity is very toxic. Nkininga genda mu kirabu ng'omuntu omwanywa sigala mwena mumunywa omu bwamunywa bw'ati n'amufuuwa oyo ajja munywa nawe ojja okyeka yajja all inhale it. Yeah. Kati ekintu ekiri negative omuntu aba ogwo n'ekitambula bwekiti nekisooka kibalya mwenna kati TikTok y'Abannayuganda eri toxic nnyo. Kati gwe ng'ogiremeddeko. Nze nkolako ssente. I'm a businesswoman. I'm just there for the good, the bad and the ugly. I step away. Ulaze ondaba kwano mabala. Yeah, I come and work, do my thing. I'm a businesswoman. Sibiteka mu feelings. Ngenda kulako mu mabala gawa. Nga nkola yo nestambula kiro. Emyaka gitambula kiro najimala. Ne mukwano gwange yagula club kanyanga ngena muwagira. Ani? Mukwano gwange yagula governor. Yagala governor mukwano gwo. Nerera abadde wano mu meetings. Oyagala gena ko mu governor. Ngena muwagire. Atekede mu VVIP. Tukenda ddi. Ati oyo kulanga muntu wange nyagala muwagira yagenda okuntwala mu kiduula ekiro nenti noze ngende ntiguka kiro emyaka gitukuka ekiro nakimala naawe. Zikabansanga awutusaba mukaaga ndi awutu. Ndeka nze bweziwera ssaawa nnya. Any responsible person nga toli mu muntu bw'oba toli mukola toli bano baana bato okola kyebweru ssaawa ttaano ez'ekiro. Seriously. Oba onoonya bizibu ekyo ogenda ofuna ebizibu. Omanya ebizibu ebibeera ekiro. Nze Alan newa I've survived life by avoiding certain things. Olina okuba ne situation awareness. N'otegeera nti kino kijja kundekera. Kutambula ekiro kwa bulabe nnyo. Even for you, I would never advise you kwa bulabe nnyo. Nze nange sitambula nnyo kiro. Risky eri kutambula ekiro mba kugwa mu babbi kugwa mu batemu kubba kati nga ffe abawala basobola n'okukwata. It's just so risky. Why would you do it? Tebeera awaka. Toyina ky'omisa. There's nothing out there for you to miss. Music kigo bakuba bwotawulirangako ntoyina muwulira kusaba mukago ogw'ekiro. Tossing bottles. Tuwalaba wine fridge yange ewange. Nina fridge ya mwenge gwokka. Abaana batabalabangako. It's okay. Babikole. But when kati nyanga gameze myaka gye ndimu nkola kyebwera ekiro. Bana abato abakyacamuka do it. You don't advise a girl or a lady of 40 to be in a bar at night? Okola yoki. Unless there is a party of a celebration or a mbaga, but apart from that okola yoki. What are you doing that you didn't do in your 20s? Why in the wrong place? Yeah, kumyaka a person of 40 why in the wrong place? N'amaanyi togalina. Joko mukulala nyoko oja kutuka nga tolina energy ya kutiguka kiro ozuwera sawa 3 ngoto tukuluma ngazuwera sawa 3 ate balaba mabalanga basumage nga ukola ki ombite mucha bisobola oli mu bukondo okomawo obukutte mu ngalo ofa kininzi go home yokeno funa ebizibu bagenda sigena kulimba. I don't stambula kiro. I've not done it for like 10 years. Stambula kiro. Totambula kiro jojo. Stambula kiro. Oba n'abaana waka bana oyina abaana bato bakulinze otoli out. And also what example are you giving to your kids? Bakula bokoma okumacha. It's once you become a parent, you become a living example. Okimanyi katoli example eri mutabani buli kyokola akulaba. So example ki bokola obwenzi omuyigiriza. Botandika okulimba akuwuliriza. You're just living. You have to live by example to your kids. Nekati eno Uganda omwana olina omuyigiriza nti balimbamu kubanga eno Uganda gye tulimu bantu balimba. Ne botamuyigiriza environment gyalimu nvundu ekimala ajja kuyiga. Tolina mutuuza ogomamu yakutuuza wanagamba yiga okulimba. Environment gy'okuliddemu ojja biyiga. How are you coping up n'abantu ku Bugondi? Obulimba mu Uganda. Anti kati engeri gye siteesebbereza nnyo bantu. Nzija 30 minutes n'amalayo 2 hours. Obutawuka bulimba obu just one serious. Obulimba bwe buno ti omuntu omuganda wakugulira ekintu kya mitwalo 5 n'agamba kya mitwalo 3. Ebyo kati nina omuntu omu gwe ntuma errands nabyewala nnyo. No to exposing kati ala nolaba oba toli exposed bwe mandiringa nawe negundi sinaba ne wowe diringa n'abantu bangi ojja kigwamu.
Say take her out there. Say full of vulnerable. Marokola wano ngenda waka. Between TVs, radios, and social media, byonna birangidde koko. Radio no. Radio bachazuuliriza. Anyabuliriza radio. Radio. Jojo ngina kutwalako eyo abantu mu byalo bawuliriza. Genda ku radio. Ngayina ka radio bwe kati. Edda. I don't believe it. I don't believe it. Abantu bawuliriza radio. Are you serious? Bakutaza ku radio. Mfuni interview ya radio lawo bati bawuliriza. Kati what I know, bwe baba ne radio eri live ku TikTok ate. Nalaba ko radio bagitoba NGR. NRG. Yeah, NRG. Ate nabo balina okukola live. Nenda baba nekana ba capital balina okukola live. Yato balabe ku social media. So it's just not radio, yato balaba ku masimu. Visual radio. Yeriwa. Anti-visual radio nti bakulaba bakuwulira. Oh yeah. Nenga abantu bawuliriza radio munnango inabeera mu mmotoka ye. I think in mu mmotoka maybe naye waka simanyi bakyaziteeka. I don't believe it. Sakalango ka radio no. TV ni TV simu abaziraba. Ano nadegenda kugamba. Wakana akasira koliwo mfune yawo bakoyo program. Program egenda kuba kuyako ki? Ya nyimba. Nze njogera ku nyimba. Nyine nyimba azimanyi. Jojo so kwogera ku nyimba. Nemanyi okuyimba. Nina akayimba kenali kutenga sina kuva no Uganda. Kayimba. Angela. Angela. Amanya akayimba. Siza man. Ogamba ring anyono. Angela owewa. Nansana. Angela oyagala ki? Wankuba. Nakubo kakasa I swear. Adina kayimba ne lyrics nzimanyi. Nali ntuuka ku bode bosi ya nafuna messaging ebawa Angela. Ayagala tusange wali Nansana. Nange wento nendita haliya. Tuke Nansana na Angela. Afande yache. Ayi kaliba. Hoti pula chiko bokali oboke mukali nika. Jojo. Oba muzungu yakubajja mutiki. Akayimba kanganyira mutwe. Omanyi akayimba. Oba siza something. Siza man. Yali achali muno. Ali UK. Hey. I hope program ajimanyi akayimba ke kanganyira mutwe. Lyrics endera zo. Siza man abera London. Yafuna ne mpapula jano napulako wanda yajana. Nazini kora Angela ndaira. Oti pulete. Andika ko ka damage. Nyimba banange. Jojo wesobera presenter. Isi bisobola. Ngenda kutaka ko NRG. Ubereko no naba abana abo. I've seen it. I've seen the show. The vibe. Bisobola. Nze nchimanyi Jojo. Bisobola. Njaga nemba kutaka evening drive. Checho. Ngamukulisa ya abantu. Banzikizo kunywa kuwaraji. Mu luzungu atejuka go luzungu. Oh yeah. Ebyo bisobola. Zemba kuwaga buwazi. Neno mabali kuwaga buwazi ngo kuba oluzungu. Sina nnyo kira kinyongera kwa okuvaawo. I could give it a try. Ne program yo kuyimba tojimba. Nizo bakubira rap. Nizo bakubira rap. Who is your best rapper? Mbazungu. Abazungu? Nyagala Post Malone. Simumanyi. You definitely know Post Malone. Mukwana. Nze sibamanyi. Okay. Oja mukibira omita Post Malone. Mu bazungu akuba rap yasinga. Collins, to me, I like him. I never see him, Joman. Nina nyimba ze nyenji nyagala Sunflower Circles. Wa myaka choyo. Mukulukulu, anozali mu 30s zao. Mutegeka omuno. Amato mumanyi. Omumanyi Post Malone. Abo bana bato. Nina okulowooza gwengenda okukyaza. Bametani? Post Malone, like posting ekintu, then Malone. Space?
Huyo Post Malone. Huyo Mungereza. I think mu America. Omulabye? Ngali mba country music. Kuba rap. Byonna binabi abiyimba. Negono. Katolimba lwensinga okwagala baluyita waawo. Ojaddulaba. Ne music kwe mulungi. Ama si mulungi. Music kwa Post Malone mulungi. Ne gundi. Ono simumanyi. Katolaba nti ombuuziza kati oyo mwagala nnyo. Then I like just the normal njagala abaana abato abaliko Tate McRae, Olivia Rodriguez, James James Arthur. Yeah. Ate wano tomanyi ng'okubaana baliko toweza music w'abaana baliko. Duli ati goma bayigira ku gwe. Duli wangamba oli omwana bata Violeta. Yes, that one. I listened to some of his songs, they were nice. Yeah, namuyigira ku gwe. Then ennaku ezo n'enjuga omulala Baraka. Joshua Baraka. Yes, Joshua Baraka. Joshua Baraka otayinza butakunyumira. I like his Morocco song. Just dance to Morocco. Nauteka duli ku playlist yange wali waggulu. Olimba. Ndukuba mu motoka yange. Lwaki olwagala nnyo? It has a nice beat. Otro tekamu nozinazinamuko. Sizinazinamu, but I like the beat. And it's interesting, you know, Ramuna Uganda. Negunja kubya oluyimba olulungi. Governor Ace. Honestly. Yabadde asonda music video. Akayimba ke kalungi. Wamwadde ku sente? Sinamuwaayo ku sente nyo oluyimba olulungi. Is he your friend? Yabadde asonda sente za video bambi musajja wange. Ne oluyimba olwaludde olupya lya. Sinaluwa gundi, sinaluwa mato. Lulungi nduwuliza like 3 times and I like it. Nyaka duteekako mu bintu byange awo. It's a good song. Governor Ace yafumiza oluyimba olulungi. As it means African music is simuli nnyo ne I like his song. Kalo is your best African star? Best? Ngena kugamba omuntu ogenda kukikkiriza. Ani walukaga? Ogambye African si Uganda. Si Mufirika. Hani? Walukaga si Mufirika? Mufirika is not my... Yochukwa chojogeza. Ogambye your best. Anti mbobadde odde okwogera n'enkuwa option. Njagala Fale Ipupa. I know. Why? Oyaganye nga janyenye chiwato? Swagger boy. Kale jinji kwagaza Fale Ipupa. First of all, I like the music. Music Kababa Congo, bahina music wow, they can perform. I've watched him perform and I fell in love with him. Where? In London. Wagenda? Bantu wala kushafalira kama chichichino. Ng'abantu bangi? Abakongo baveeko bazina ali ku stage azina n'abali eno ne bazina for 6 hours ne bavaako. Omusajja mukulu omusafunya break. Mama alina energy atenga akyusa engoye. Bolingo naye. Mama ayambala alabika bulungi najja n'okukola obulungi ku stage nagamba chichichino omusajja wa myaka emiko alina size alina swag. Fale Ipupa. Naye olaba where people have done the same thing for 30 years ng'akikubye akuba concerts wa France wa nkambwe. Wande unyisizani ya kutwala mu Fale Ipupa. I'm connected now. Check that's the first time you saw him. Nali mumanyi kale nagenda kushonga mumanyi because we bought tickets. Ne mukwano gwa. How many concerts have you attended as African stars? I've done twakola Burna Boy. Ne kola Fale Ipupa. Twakola nono mu Tanzania ya performinga ko. Era kitoteka midala. Tuba tugenzi kuchakala. Ziba mu kundi nene nnyo. Bakola shows in like tekala kula ku Burna Boy nga performing. Azina ye yambula jama masati abuka nnyo. Yeah. But aina stage performance. Ata abawano. Ani muyimbi kira akusingira fashion mbasajja wano. Guganti wow. Kabulunja ina fashion. Muyimbi. Wa celebrity. Entertainment. Inawe mbuba kulowooza nnyo bwatyo. Era noonya. Kati ng'onoonya nnyo nga bali tonoonyeza nnyo. Kati bali ongambya ansingira bali brode bamanyi kati bano nina kuyiiya. Teeke wani awo.
kale mbakazi tugo omusajja tugenda kukomawo mu bawala this one I just like her. Spice Diana. Ne Spice bambi akwagala bambi. I like her style. I like ngayo omuntu mwagala. Ye bana this Spice ya. Then omuntu omala gwenjagala tefiirayo ate nga nnyumira Cindy. Why? Cindy tuli myaka jimu, so twatandika hustle ya for around the same time tuli ba teenager, so I respect what she has turned into, how hard she has worked. Then ali into fitness aliko ekisambi. No kumali banga na yefaako ate nga azadde abaana alike. I like omukazi nga akwataganyiza family life na akwataganya career, so I see her in me, like she's hustled and built what she has. Ate nakuuma omubiri kubanga n'omubiri tegukuumika. Kiki osinga okwagala mu mukazi gwe mukazi kyakunyumira okulaba? Omukyala ekisooka obviously ndi mu bintu bya beauty. First thing is omwana nyaganya omwana yefaako. First thing byonna bikole ne fa ku mubiri gw'otambuliramu, nyaganya omuntu nga yefaako. Ate okwefaako tekukoma just kikwambala kufa ku buli kimu. Kati ala ni bontunulira olaba amanyo gatukula nefuddeko mpunya bulungi, I'm in shape. I like that nga you've invested time okwerabirira. It's a big thing because abola basinga bibalema. Ate ekintu kyenda bwa ne Uganda abana tebafa ku bulungi bwabwe. Osanga omwala bamulungi after 5 years ngo bulungi bumwiddeko nena ageze nena obutegera they don't look after their beauty. Chiva kuki jojo by the way wali mu nsusu chiva kuki techiva ku lususu lokka. It's a combination of things. Not just the skin. It's everything. The way buli kimu skin care kimu, India, exercise, then also mannerism. Mannerism. Kati ala n'olaba tutudde wano. Simanyi oyina ttatu. Katolaba. Atenzo ondabako ttatu. Waliwo obuntu obutono obusobola okukola n'omaintain omubiri gwo oba n'ogwonoona. N'ogenda ng'obutonaatona. N'obugejjesa. You can keep your body clean. Look after it. Skin care kati kimu. Gwe wono ttatu. Ebyo ebintu maani. Omanya, there is a level of confidence you have nga weeyagala sirina kwewandiikako. Toba nkomulavu n'owandika linnya lya muntu ku. Nze yolavu bw'onsanga muntu ga. Yolavu bw'onsanga muntu ga. Toba nkomulavu n'ogamba nti kanneewandikeko wano erinnya ly'omuntu. N'ogamba nti Taylor. Wano tozuula bw'atyo maaso naawe. N'oteeka wano Taylor. Nga like bwokola bwoti. Nasookera ku ye. Wanji? Nasookera ku ye. Buli banaafuna neewandikako n'abasijjudde. Anagamba ye Mugalanda. Saasookera ku ye ate si yasembayo. Si Mugalanda w'abasajja. Tukyafuna abalala. N'ogenda weetonaatona. So mbadde nkyakugamba abaana bawanwe they don't invest in their beauty. N'obulungi bwakulabirira ala nosanga omwana nga mulungi labirira amannyo go labirira skin. Just look after yourself, maintain your beauty. Obe mwana mulungi for a long time. Nga bakulaba mu 20 n'abakulaba mu 40 bagamba omwana akuze n'obulungi bwe. It takes a lot of investment okwefaako. So kati ekintu ngamba ekino kintu kitinyaga ku mukyala nyaganya okulaba omukyala nga yeefuddeko. Nkulabe for 20 years ng'okimaintaininze. Omubiri tekukutaguluddeko nga weesigadde weefaako. I respect that because okwefaako mulimu. It's a full-time job. Then njagala nnyo omukyala afa ku ssente ze. Njagala nnyo omuntu afa ku ssente ze because tuli mu era where now njagala nnyo abawala babe n'essente zaabwe. So it takes a lot. Omukyala afa ku ssente ze. Like nga talinda ssente za ziba zizo. Bwazilonga zizo oli si zizo. Fa ku zizo. Alan, you make your own money, isn't it? Zizo. Tetugenda kutumya zoli. So I make my own money here zange. Tezirikaani.
I respect people abatekamu amaanyi okukola sente ezaabwe in their own ability. I don't care oba okola ki oba okola wa whatever it is, but you okiteekako essira okukola sente ezizo. Yeah, because olaba the biggest flex vako bino tindabika bikie the biggest flex kuba na kicho kati baswa chukujjako kati alani naddeyo nensoma statistics nenzirayo nensoma. But your man supported you. Anti era tiyatula mu kibiina agamagezi agaddeyo okusoma gaali gange. There is no support. Bosasulira mutabani wo school fees, yes, muvunanyizibwa bwo omusupport nze nita togenda bimusomera. Ate bwana amala okusoma togenda mukolerera alina okugenda neyokolerera. In relationships we all support each other. Ala ne bwemba mukwano go, there is a support I'll give you. Ne hard work asijja mukolera. Oyizo okunkubira jukali ogula kamera nga jojo kamera. Nizo okukwatirako. Nyate video sigena zikushootingira. Era yo effort yo. So I can never say twagula kamera Alan ya nemba nateka ketofali. The rest of the hard work will go. Yeah. So what do mistakes girls do? The biggest mistakes girls biggest mistake abwala bwashominga ntino obulungi bwo oba just the fact nti oli mwala you survive obulamu bwense eyo delusion bw'amaanyi nnyo twetaaga omugema naye. Nze nja gema abantu wano muri neggwanga. Okola otya? Nja kubagema. Abalowooza batya? Balina delusion, munda delulu. Bw'oba muwala nga you assume nti kubanga ndi muwala oba kubanga ndi muwala mulungi obulamu bujja kunyangwira. Ngolowooza gundi nja kufumbirwa nja kufuna alani ananyangulira emmere ansasulire ennyumba delulu w'amaanyi nnyo. W'amaanyi nnyo. Buli muntu omukulu alina okuba na ability eyerabirira. Toli kisolo. Ebisolo bye tuliisa omanyi bw'ofuna embwa n'emyaka 10 n'ogiriisa terigera ku makya ne yeefeeretera emmere ebeera awo. Bw'ekola namba 2 gwalina omulunda tekyuka. Niyo omuntu omukulu n'aba mwana wo nga muto omulabirira, then they get their own independence and you expect them to go out and do their own thing. Kati abawala abakula eyo part ya adulthood balooza bajja giskipinga. Tojja era omaliriza otuuse point mu bulamu nga bwekolerera by'otaakole kati ng'oli muto bw'ona okula ojja bikola. Nze mmanyi omukyala namusanga olwa omukyala alabika bulungi twali nalina hotelo gye nsuzeemu e London. Then bana bajja bakola housekeeping nga baze kwala buliri naye omukyala omukulu nga aze kwala buliri nga mukazi ono omukulu ayala buliriko gino emyaka. Bw'otakola ng'oli muto era eyo maaso onaakusigudde olowooza ajja kukuliisa bw'ali kulekawo. You've seen things happen. Omusajja na breaking up n'omuwala ebintu ebimukalubira ne ng'omuwala akuze teyeetegeka nti break nga teweetegeka nti that part of life ejja kubeerawo. Kati kyo ngamba abaana abawala that part of life fenna at least most of us we have to experience real adulthood. Ojja kutuuka nga weekolerera oba olitunda kasooli ku luguudo oba olitunda but at one point you'll have to fend for yourself. The earlier oba olina omusajja wa wali omusajja taliiwo because it's not a constant omusajja ajja kubeerawo ne bw'aba waali kola kikyo because Alan olaba nyiza okuba ndi mufumbo kati netwamukola ne mwami Taylor ngenda kukola ati kutunda kibumba but because I've already prepared myself. Otandikira awo tewali kikyuka. Oyina entandikwa. Sina ntandikwa tewali kikyuka. Alan wano wendi tewali kikyuka. Tewali. Omusajja yavaawo ne tewali kikyuka. Onumi. This right here is nothing to do with him. Chenezimbi amagezi genina kwangu laba bino ebitu byonna nina abawala ebasigula nti bangulidde simba amasimu bafulumya amasimu buli mwaka. Naye amagezi go weetaddemu Alan skills zoweeyigiriza oyitaswala zikubba. Bawala baagala nnyo amasimu. Buli mwaka bafulumya. Masimu priority. No, buli mwaka ogenda kuba esimu empya, emotoka empya, buli mwaka bafulumya ebipya. Naye amagezi g'olina teri agenda gakuggyako. Bw'oba omanyi okusiba enviiri, omanyi whatever it is, wasoma ebitabo byo, no one is going to take away your skills. Ago galina ne bw'olinnya n'ogenda mu nsi endala. Dokita aba dokita buli wamu, looya aba looya buli wamu. Amagezi gasigala agalina gamuli mu mutwe. So empower yourself, weyongereko, invest in yourself. Teri investment esinga nga yakweteekamu eyinga weteekamu ggwe. Ekyo teri muntu agenda kikuggyako. Bino ebisigadde bino 3 years ago no clinic teyalinawo.
but because I invested in myself nafuna obusobozi obukola kino so buli muwala alina okutuuka nga alina ability okwebeezaawo ate nammwe abasajja mukyusalani temukyagala bawala batalina kati flex ate esinga muwala kwezimba are even more attractive ku basajja omwala eyezimbye neyokoleramu akasente nalabika bulungi ekyo flex esooka weefeeko eyokubiri fa ku sente zo tova ku sente za musajja fa ku zizo tugenda omulamu katono nnyo bwetukomawo George atubuulire kyagamba okwefaako kiki abaana nga bakoze abaana abawala nga bayiyiza ne bigaana mwana agenda okulaba nga body selling ye capital era kyaba alina okukola era nga banne bamulaga nti bw'okola body selling mangu oba olose. That's a good one. I know what it means, but I've never had it. Because I've simplified it like in Chikwesa. Body selling. Kale, tugenda komo tumanye gomwana omuto oba omuwala omuto. Every night, every Saturday. Oyina omusajja gwebaka naye. Era sente bazikuwa naye ziwangaala oba osobola ozikolamu ekintu. Tukomawo tuva. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Tukyeyongerayo tugenda mu maaso tukyali ne Jojo and wano we tuli Jojo agezaako kubanga ate oba oli awo nkimanyi bawala bangi buli omu looking up to her abamu manye ebintu by'abawala birimu fitina olaba mwala munne ng'ayina naga ziyambe ye naye mubamu abatudde awo olina agamba Jojo nno mutuufu kati Jojo naye wali obaddeko omuvubuka ate ekirungi kya byonna Jojo wali obaddeko mu entertainment ozanye ku film wabikolako ebya film obimanyi n'okubeera mu limelight abaana abawala ensangi zino baba balowooza nti kasita agenda mu limelight oba n'azanya ku film abamu afunye emikisa bw'anaamala okuzanya film eyo abasajja ab'ebbeeyi bamulabe bamuwe ku ssente bamugulire emmotoka bamugulire bizinensi bw'okubamu emyaka ng'ogize emabega ng'oyambala engatto z'oyo omuwala oyinza omuwala ali mu age eyo n'omwana omulala ali mu kulaba abaana ku TikTok balivinga obulamu ng'oli akulaga ever since I got numbers mvuga Range Rover mvuga BMW mvuga Land Cruiser mvuga V8 man I got numbers and this is the life I'm living nenga sincerely so bw'oyambala engatta ezo n'okubamu obulamu emabega kiki oyinza okuwabula kale tutaseeyo omuntu omu oba babiri oba omwana omu kati olaba oyagala akole ssente oba tozijja mu kintu ekisobola okubeerawo mu myaka 5-10 tezigenda kuwangaala body selling weeri paka erina weekoma ebyo bintu bya kito wano ate nabyo birina webikoma erina weekoma nga sifudde buli anti kati sokulabe body selling nga ndikutugerako oyina exclusivity ku ekyo ekintu ky'otunda nti gwe wekakitunda kati kyekikulowooleza abala nti business nabo tebajja giyingira kirowoozeeko ate nga bato you cannot
rely ku kintu nga tosobola kibeezaawo myaka 10 plus. It could be a means to an end. Nogamba oba onoonya school fees oba onoonya kinga nomala okiveemu investment gye weekozeemu ey'essomero oyizeeyo ekipya kigenda okubeezaawo naye tosobola kibeeramu paka tekisoboka. So the earlier nga kiri kyenkugambye abawala balina okuinvestinga in themselves, invest in skills, invest in knowledge. Obe n'ekintu nga kikyo kiri ku bwongo kubanga ebitundu byonooneka oyinza okulwala oba n'abakozi ne babula. Why do girls believe that way? I have to sleep with a man to walengera future ye. Society example kiri kye nagambye, the examples abaana ze balina zibalaze nti no ekyo kikola. Tetulina positive role models abawera. Abaana bakirabye nti no kino kikola kubanga media abantu betufrontinze abamu basente bazijjaawo. Kati omwana n'akula nga oyo gwalabye. Kwa ne Delight omwana omuli agamba singa nfuna ekisajja kyenziba. Kubanga abaana bakuze balaba that that is the example they've seen. Example gye tulina funa omusajja omubbe okole sente ye example abaana gye so that they're doing what they've Ochega ye example gye balina. But abaana bwe balaba nti okugenda ebweru kuli mu sente nga example z'abasama bakomawo balina sente baba nkokulwanira okugenda ebweru isn't it? Kubanga example bajja bangeri ki positive nti someone goes to the US, they go to Canada, they go to the UK, they come back nga bali better off than they left. Example nungi ne basindika. Singa balaba example nga mbi nnyo singa nabo tebagenda. So examples abaana bino ebituyogamya body selling balina abaana ne balabye balowooza gundi ye nga bamugulira emmotoka. They are giving them this fake reality that teri long lived. Kati bakingiramu kubanga yalaba gundi yakifunamu gundi bamukolera kino gundi nakone n'omubuuza gundi ono tumulabe after 20 years. Owawo nnyo okusanga abaana babibaddemu n'omulaba 20 years later. Tewali temuli. Abawala ameka bajja mu inbox yo nga bakubuuza about gwe tobalaba nga bajja nga bakubuuza about jojo osooka okumfunirayo omuzungu jojo osooka nze kati nafuuka kayungirizi according to them. Inbox ejjula buli omu ate katolaba ekintu abaana kye batategeera omulembe gw'abasajja bagaba ssente gwakendeera kati n'abasajja baazookoka abasajja temukyagaba ssente. Those days nga abasajja omusajja aba namuwala omu kati olwawo nnyo okusanga omusajja alina omuwala omu. Abasajja olwawo nnyo okusanga omusajja alina omuwala omu balina string side chick amuzako ne side chick ne side chick na side chick. Side chick A, side chick B, side chick C, side chick. So you're one of 10. Kati bwakubira notakwataga akubira oli. Ate ne bana abaana bakyonoona fedda ng'omusajja akwana n'akuteekamu obudde n'abonaabona n'akuwandikira ebbaluwa n'akutambulira kati abaana beederivalinga. Kintu abaana bakitta akazannyo ffe twakazannyanga kiriya ng'omusajja afuuka okuba naawe ng'akulwanira ng'akudeetinga myezi. N'atabula n'ajjewa mwekaze ekiro. Kasina kazo ne bwe twabiranga ng'onna gy'obeera nga he puts an effort. Nga abawala twalinga gumite ng'onkwanyira myezi ne kati abawala babakwana lire nkya ne babalya kitu bakyonoona. Send me transport. Ne delivery nga neffe lulinga omusajja akwana n'akulemerako. Mwe temwasabanga transport? Bamuweerezanga ninga we made them work hard at it. Ng'omusajja okwana omuwala nga mulimu ng'amanjogereza akawala ako n'asooka asindikayo ku banne mukwano gwaffe ne kati amasimu weegali tebakyasindika bantu. Amasimu weegali tebakyasindika. Okay, akazannyo ko abaana bakoonoona kati men abasajja value gye bateekanga ku bakazi yakka amanya asobola okufuna omukazi mankuza abawala value baje they dropped their value. Bulinga omusajja afuba okukyala ewammwe kwanjula nga they make an effort ne kati abawala bazaala mangu nga tebabanjudde. They've not put a lot of emphasis ku okusecuringa position yaabwe. Kyekyalemesezza omusajja alina ssente okuwa mukyala we atandike business naye ng'omukyala alaba ssente omwami azina. Abasajja tebakyesiga bakazi.
trust ya family relationship. So omusajja aba n'omukazi nenga tamwesiga nga mukazi ono bwe namuwa ssente n'agaggawala ajja kunjuga. Kivako ki? Trust yafa. Abantu omanyi ne media eno yononye. Media lulinga ebintu ebibi bibeerayo nga tetubimanyi. Media tulaze buli kimu. Kati Alani waliwo ebintu ebimu nga tebinakutuukako nnyo mu bitya kubanga obirabye nnyo mu mawulire okitegeera. Naye nga nabyo tebikutuukangako. But you've seen obirabye nnyo. Kati notandika bitya. Kati media etuwadde trauma. Nga tutubise namu manyi waliwo trauma gw'otya ekintu naye tonaba nakiyitamu. Oli yakiyiseemu ne kubanga onyanyumya story eno nanyumya story mbeera nga mutya gamba tebintuukako. Teka ssente mukazi nanzirukako. Kati niga abasajja okutwala bawala e Bulaaya kati bakitya nnyo paka mu mukazi tumuleeta mwagalire Uganda abeereeyo toleeta mukazi Bulaaya because they've seen examples ne batya. Ne example abana bajja ku media kalwa kati nawo omuntu ajja ku show yo nakunyumiza story yo yaleetwa omuntu e Bulaaya namukola kino kati nabakikola nafuna paranoia nakasisobola kubanga labye media emutisiza media ne media yonoonye ekintu etutisiza relationships etukyayisiza abantu betanaba omanyi experience gye walifunye olaba oyigira kuzaabali ate nga si yeyiyo kachini kaba nabwala batwa nagamba abazungu kino gwe watomero ine bisirani byo bano baleke benjoy ne relationships zaabwe kati omwana agenda okingiramu alowooza bafumbira abazungu babona because bana batudde bakibatisiza but there's nothing wrong experience yo abona bibyo kyokka ngo okinyumya yes kininga kati abantu Bulaaya abantu bajja nakunyumiza Bulaaya nanyumya negative things about Bulaaya ne abantu abali e Bulaaya bo bagamba labo yanyumya biki ffe tuteno tweyagala waliwo omukyala yankubira nga ali mu America eyo nangamba Alan abantu banyumba mufuneyo ko abantu abali positive namugamba naye abali positive tebagala kunyuma kubanga kiki nagambe nti negativity ali toxic nnyo atambula nnyo kati omuntu ajja kujja atulano Alan mbawulira ne bajja ne banyumya Bulaaya awo mubi nanyumya ebintu ebyayitamu namugamba go Bulaaya gonyumya nga nze nina Bulaaya abantu gabanyumya naye nga simumanyi nti nina Bulaaya abantu gabanyumya simumanyi eyo portion ya Bulaaya si eyange nze wange jensula walabayo enyumba zonna zenkana bwezi kati nze oli anyumya Bulaaya mutunulya ne mugamba Bulaaya kigonyumya mweza munene kati oli ajja nanyumya jojo natunula oli nanyumya Bulaaya wa Kalina bona banyiza ngali ku Kalina ne kati gonze zisisula nko ku Kalina Bulaaya gonyumya abantu baswa ku Kalina ne nabo abamu baje ku flats baswa ku nyunji ngonyumya Kalina government yekusuza gundi yakuzalamu omwana nakudduka ko ebyo Bulaaya gonyumya gwo ninga abantu abali e Bulaaya kankule Alan abali obulungi bangi jojo nyo nze representative waabwe era bantu mambogereze waje bangamba kendo tushikirire bakimo bogerere I'm representing people ku Bulaaya abalina obulamu bwa lakizali tuli bangi we need a platform naffe tukoye okututeka mu kibambulira ekya suffer ya struggle we need a platform of Bulaaya people abali obulungi kubanga naffe ba representative bano bofuna babi nnyo kati nange nzize kuba representing kyetuli abana ffe bali mu private school tuzabanyumiza ebintu nga tuvuga emotoka empya ezakafuluma abantu babirawo ne babimya Bulaaya obwatiisa depression tugenda kuzikolera kati Alan omanyi nnyonyi mekazi nakalinya guno omwaka guno gukka tewanda baluli nali wano mwezi nenzire Morocco nali wano nava wano mu May June nali Morocco July ndi Uganda August ndi US September ngenda egundi Scotland October ndi Switzerland November birthday yange kyasalawo gyenda ne December nina gyenzungira kati be baba na Uganda kati oli agamba teri muntu asobola kutambula mirundi meka what are you talking about jojo kyogereko teri muntu atambula tutambula Bulaaya okutambula emirundi ena mu mwaka edena mukaaga munana ate nga nkola intercontinental mbujojo kati okujja wano wachi planning last year no sirana plan ticket n'ogula bidi eyo okuna nso no gende Kenya tomorrow ninga ku mukwano gwange Kenya
because people are struggling si buli muntu ate kankule anasi buli muntu afuna obusente abantu bagamba tebalina sente abantu balina sente gye bali abana basoma ebitabo byabwe abana balina amayumba alani singa njagala tukole episode bulaya edition nkusondera ku bagaga bange nga 10 kuchali ochajire ku banna Uganda kuchalako buchazi kulabako olachaire ku banna Uganda laba banna Uganda baswa mu mayumba ga 5 bed 5 tuchale ko buchazi nkutwalire ko mu ka community nkulaga oyo olaba abana balina zi company zaabwe ngabana balina zi business abakola $500,000 plus kakadde ya pound ne dollar n'abasukula mu $1 million gye bali pound ne dollar ne euro abana balina sente gye bali olaba ne Uganda balina zi pula waka kati bano benfuna bavaawa abana kubagala nnyo buli omu abonebone bajje bakobe bulaya wano bamulemeseze. Me I always advise people bofuna chance tambula, then you have options. Kadde mwako Jojo bofuna chance tambula ve Uganda ofuna options kati fe tulina options alan ndi Mungereza ndi munna Uganda kan jago the world is my oyster. The option inajekolera n'abaana bo bakolera option bofuna chance alan tambula ogendo bo bulule mutabani bo mufuni oyinza okufuba kati omwana wa wano ofuuka omusambi w'omupiira lutalo olina muntu alakulire niye eri abana balina sporting ability, music, all arts, buli kimu kyasobola okwagala gyakiyingiramu because the opportunities gye ziri ne wano oli limited tewaliwo na train omwana wayagala okukola engineering agenda kola ati tewali mmeri tewali train tewali nnyonyi engineering agenda kola kukanika nayo nga mukaaga eri airport enkalo kati omuntu agenda kukola engineering ki kukanika motoka second hand kati tuli eri katunya masannyalaze abantu bakyanywa na amafuta dizo gali agava ku mulembe lero yogeredde abantu abali ku Bulaaya abali obulungi people are living well. It is high time naffe tutugereko muntu representing abubi ate mwe daddala mwe ba YouTube munkoze YouTube ne muleta abantu abanaku ne batukabirira abafumbira obuzungu obunaku bajalo ne bakaba ne abantu bali eri living their life. People are married to good men, people are living ne banna Uganda abekoleredde abalina businesses zaabwe eziyimiridde bangi alan. We need representatives zenze kubogerera. We need to represent abana basomye abana balina abana basomye. We have doctors, surgeons. Nasanga abana London abanga bakola IT ngabanga abafuna emitwalo 18 eja pound omwaka ezo nantono ze manyi afuna agundi emitwalo nga 7 omwaka eja pound emitwalo 7 omwaka. Ayi abalwa abakakadde now business owners make a lot of money. Abana balina zo contract, they supply abakozi to hospitals, to homes, bichi ka supplying abakozi ahina payroll what asasula emitwala asatu omwezi just mu misala just payroll ala ne bana balina sente mufa ku bino no negative rape ono tibuli omali ebulaya abona is so bad. It's such negative rape. Abantu bali kampule if bulaya was so bad singa bagaga bano tebala natwala yo bana chiche bamanyiyo kwat olaba n'abagundi oli top bonna nabo babeerayo atenga yali ku top tewali muntu wano mu Uganda alina sente atayagala afuna katabo ke Bulaaya. Ageze gakujjula Jojo tunywa amazzi. Let's drink to that. Kibuusa omunaku nga nange mwendi babuuliriro nga nawe buli muntu alina sente wano olaba ne bana abaana bonna bali mu international school bano kiggwera Bulaaya kati omwana omutote mu biki international kiggwerawa bamaliza babagobera genda Canada kusoma genda US kusoma sojui Australia kusoma sojui biki tali mwana wa mugagga wana agala somera Uganda olaba n'aba president nga bebayina ensi mu ttaano bwe bati tekigwa kugambe buli family wana ina ku sente watuuka kwa iyo level kutaka mugobera visa kugenda bweru kusoma kubanga wano tekigwa. Unfortunately wano batuzala but the reality is tekigwa when the bwofuna kasente option ojagala omanyi kitegeeza okuba ne passport nga
tewetaaga kusimbira emanyi wano Uganda ni passport n'okujjako omusaayi bakutuuza ebibuuzo nti ogenda kusaba visa osooka otuuva kujjako omusaayi bakkebera obato oleta ebirwadde nti TB test bakutuuza ebibuuzo by'olulimi olumanyi genda osooka otule ku English test tulabe just genda basooke bakusabe empapula obuwandiise bank statements when you get past that level n'ofuna akatabo akakuwa entry without restrictions level ndala mu njagaliza buli muntu ala nawe ndikwagaliza nawe ojinjagaliza definitely I would like to see you ng'olina akatabo koba oli mu America oli mu Ngereza oli mu Canada oli mu Sweden oli mu Germany osala busazi ne ugamba ala nitugende mu Morocco n'ugamba okay n'okuvuza ticket gukinga toyina kusaba visa zinalemesa ko family nambo gende e America edda nga sinafuna katabo mwami tere nga gatwala bana Disney Florida ate nga nina okusaba American visa nti nga sinafuna katabo bali bonna bangereza omatuka ku airport ngoli ne family yo nga bo bayite eri goyite eno bana muzo mami nga yarayo andolina katabo tibakategera bagabata gamba where's mommy going that way to go get others bagamba British passport holder others go there on kadisa where are you from others no so koleta ka resident permit ko no kalagayo anabona nga sinafuna katabo niyo bulamu kati bwachuka life is nimbi kwagaliza I would like you to have that limitless ngokera ku machano ga kati ngenda wa mtoweta visa kati ngenda wa mtoweta visa kati nera you know Ibrahim kutumiddeko nnyo then the opportunities Ibrahim akingamba bambi nze kibagaliza nze sijja tula wano nkugambe nkube Bulaya nga Bulaya ampadde opportunities nafo kuma wano tufuka abakabi sikana ali wano nga ndi Uganda ali badde wakabi ndi wakabi kubanga nva Bulaya ayine tofali ya Bulaya kweliri if I was in normal Uganda ni wanunga sifulumyeko sali badde wakabinga kati the exposure ebintu byenda byeko ne nobumanyirivu wenina Bulaya mpadde opportunities Uganda zetali mpadde ala ni kati Uganda inawe komya cause wano waliwo ceiling oyina level jota so atuka kongo oli wano bagaji kubayagala oyino fuluma then you ceiling nojibuka wano Uganda waliwo ceiling Dinali agadde ogende Manchester nkabali ng'omupiira gwa Man United biri biti ate olina soka saba visa ate baba nampa obate bampe ogisaba ina advance n'oleta ticket n'ozibalaga n'obalaga travel itinerary yo byonna it is not the same nze nibufuna chance egenda genda nchikwagaliza bana Uganda bajjako cruise waabwe ojja kuba cruise era neri what makes you think that if you leave you lose what you've built but then you get don't stay here to be a big fish in a small pond akakwate ategedde natyo bofuka big fish mu small pond kapondi okamanyi akokukyalo twaka kuba champion wo kukyalo mwana ba cruise ne botukero ja kufuka wakabi katiraba ne kankwa example abana bafulumye nga bavudde wano nga balina amanya governors now he's bigger there ochimanyi kati wakabi ninga obwakabi wali neri tyabulina wano yazimbira ku kyalo natuka teneri wako wangu obere Bulaya oba wakabi yeah okay wano ne buli sector wano alani buli sector wano mu Uganda ogenda tunulira abantu abali ku waggulu basomedde Bulaya si medical si ministry ogenda tunulira sector zonna yasomera Cambridge yani University of York University nga Bulaya balinawo Bulaya nakomawo kuva Bulaya n'empapulaze nakomwana nafuna omusomo mulimu omunene so stepping out it serves you well ate no muntu okumugamba nti no qualifications ziva Bulaya akutrustinga mu kusinga abawano namwe abawano mwenyoma omuntu bakugamba nti n'ekintu kiva UK okyagala okusinga kiri made in Uganda kubanga namwe mukimanyi wano you don't trust yourselves bwangamba nti no I did my aesthetics mu UK you trust me more than omuna Uganda omula tomanyi oba yabisomerawa kati abantu bagula ebintu byaffe babitrusting nga tuva Bulaya you're right yeah alani teri family wano zakikuddiramu nga bwobakwata bunyi nga balina sente ati bagala funa butabo era okira bwagaliza omwana we
ne bwebera ne royal family zino ezaffe nazo zirina obutabo aiba nanyi nitaka wano lyonna nayo balina obutabo kijjukire nakwogera ne bakasalamu ne bayomba ne royal family wano bwe bakwata basanga lyambogo bona bangereza bangereza ge mazima. What does that tell you? Nti olaba abalina ssente abalina ebimalayo nga balina ebimalayo wano nabo balina obutabo. Jojo oli mukazi mugezi kiba kikulaga. What do they know? Wakibaagala kiri ate nga nabo they are already big one. Ate tebasobola kipromotinga. Nze nkibaagaliza. Ate bo batugamba wano we wali essuubi. But have the option. Kale wabeere n'essuubi ya option. Kale kabwe kugambye nti nze the option nkirina. I'm British, I'm Uganda. I've got those two options. Bana balina option wamma. Yeah, have the option that wano wekigaana tulina option awalala. Neri wekigaana tulina eno naye katugala tulina option. Olina Uganda yokka yabwebbira ofudde. Francis on option ki? Talina adda Masaka. Tuli Uganda fena. Baba. Yeah, you have just create the option. It's tojakufa, have it. It's good to have options. Why wouldn't you want to have options in life? Unfortunately, businesses ebatuzalamu. I think, I believe buli muntu in a third world country deserves a first world residence. As an option, yeah. Bwe bakuzala mu third world country, already bakuzalidde mu struggle. Wetaaga ojjirwala n'ogivaamu funayo first world residence. Bitu bwe bigaana kulwala businesses zaffe tezigenda zijja terera membe mu myaka gy'abazzukulu baffe. But Alani, not for us. Your option you creating. Obwenga ogirina. We only come back here. Kati omanyi Haji mukwano gwange Haji Bakaluba. Abaana be tebalina butabo. Bonna. Bonna. Kati ekyo nakyo kimuyambye mu business nti he can travel n'afuna ebintu nga gwoosabira visa bifuna ye yakusooseeyo dda. He can attend conferences. Ne client ayagala omulaba. Ate ne ba client bamwesiga kubanga ava Bulaaya. Tagenda kuba there is a way to trust us. Ne client ali mu America so olugula obuguzi ticket nanga jangu ogeremu. That option yasooka n'aje creatingira n'aba nayo naga kati kamube ne kiri. Ni option Uganda bwegana sokudde Bungereza. Era nomugamba akatabo k'Ebungereza kasuule takkiriza. Babuuza either odinawusinga obuna Uganda oba odinawusinga Obungereza. Obuna Uganda bwenkera okudinawusinga. Nva ntya ku Bungereza oli mulalu. Gogena suwa minister gwa. Ate bwagaza ki? Twagamba minister. Minister wa wano wava kuba minister abamunako munnaffe. Ndeka n'okundeka. Opportunities ebulaya zaye kuwonyumiza minister wa wano. Kitwalina kutonda. Amazima kajja kunfuleddemu obuzibu tetwagala kukkiriza. The opportunities there, Alan. I've got the options. Nkuwulira amazima. I've lived on both sides of the coin. Side eno njibaddeko, side eno njibaddeko. Buli side ene ebirungi byereeta, buli side ena challenges zereeta. But ga amazima. Waliwo ebirungi nga birungi ddala. Better health care. Bino bife konti depression bikibi kyakubeera this is zile nsisi zaffe. N'abazibiramu banyanyina uza n'abazungu nabo stress tezibakulu. Banyanyina because that's how their system bajukula bwe batyo. But the opportunities you get. Ate ni chala Alani Bulaaya wahadi waka. Wano natakola nnyo agaggawala litosobola. Era bwolaba omuntu avudde Bulaaya ng'akikubye mutye. Ya mutye. Eri teriyo makoona togenda kugula nguzi discipline togenda ku jumping a queue tinyagala nze bankoleko mangu togenda kubira gundi akolere favor tebiriyo system buli omu tewali ali above the law wano omuntu akola ekintu and get away with it tabana enguudo waliwo abayitawo amangu waliwo baleka wano oli nakola lene ye nabo nagenda people get wano even you get away with murder omuntu asi omusango nagulirira omulamuzi. They'll get away with anything. So, but a system here, an opportunities into what mukozi ala no jangu oli mukozi. Bulaaya ngoli mu genuine oli mukozi. Ojaga kawala.
bobuli mukozi ate ngoli mugezi no manya nti if I do a BCD abana eri tukoze obugagga botali koze wano boba tova in the right family tuna connections zimala toswala wana abana bakola nenga tali kagawala because connections aina teswa muisaawo tava mu family entuufu oba tava mu tribe entuufu ngojja kolobo kole but Bulaya gives us those options they don't care why ne bina katulaba eri Bulaya n'omwalo omulungi adiba wana bola bemanyiza eri mulungi tete bina lye Bulaya batuja kusango yale bitanda mu hotel ne bina lye because those things don't matter ozo muzungu agena omuntu employer afayo nti you're beautiful acha ayakala kulaba leta gunja ite mu papulazo alabe experience yo references zotaddeko bazi verifying they don't care what ne bola bikange ziki kujafuna omulimu if you qualify for it yeah qualifications ezimatalinga sinda bikayose connections atono gundi kazini wanga kola wano gundi ajja kuntera ya kagambo tebiri ye bitebikola there's no favoritism tubula abantu bagala Bulaya because they cannot maneuver baga ntu ya chiyayi baga bova nongo manyida makono manyide bitu bye chiyayi otuka yinga Bulaya muzibu Bulaya si muzibu just play by the rules you'll be fine bakugamba to parking awo nze mvugidde emyaka sifuna nko parking ticket just no togenda kwingira motoka nga otali insured toina driving permit tochikola once you play by the rules you're fine dabitiro omwana wo mateeka don't be reckless you'll be fine for there for years and then nobody teri muntu akufako bogaggawadde ekikoba kyazongo sasula emisolo gyo webakebera wano omuntu abamukaga tumayina jajja sente ojoyo na mutubaga gala nonga gundi yo kasete azijjawa nga erite kisoboka nguti gundo oja sente nga tubazi muri wanne Alan Cruise ejana Cruise akeranga ina Range Rover nonga yazijjewa olone ndotosobola wadde ne boba ne sente otuka ngo yagagenda gula nyumba nga tosobola bagenda kuza zavudde watolina bajjazikebera they will check they will verify the source of income tosho nagenda na mitwalo 10 ngeze gula motoka anti cash bakugamba zizzeeyo ni wano omuntu atunde motoka omulekera cash amukwata kide mitwalo 3 ja dollars nze gula motoka agikwata ne Bulaya yo kama sayo sente zo leta engeri masteke ku card osasula ne card yo zino kuba ne trace nabo tebakiriza kati okimanyi kati Bulaya bago ensezi mbagenda bagoba cash otuka ku byuma nga biriko card only tobira bakoba ku train station ngoba ne sente zo nobona nazo to just touch the phones tweet out kati abantu abamu Bulaya tebamusobola because they can't play by the rules ayagala system erimu amakona akole business taga sasula kino taga sasula kye tebijja kukola tosobola kubirayo omuntu amateeka gakola ngoloba bensange abanauganda naye bana bobo sente bazifunye batya sibakadde because they're doing something labo kati Alan wano mu Uganda abantu abagagawadde genuinely nga akoze be batono obugagga bwano businga bulimu amakoona deero tebuli clear most people are not they've not genuinely achieved ekintu ekyo properly ogenda okeberamu nga ayina byakoze either ayina emisolo gyatasasula ayina byatakala nga ayina bintu nga ayina kyakala gwakolaawo ayina bakubira ayina sente gwe yazibbako Musanga no mutunga enyumba yagizimba ku ttaka nga yalibba ku muntu. Yampaka. Ne business za wana ya banka ziba properties za abantu obiwulira. There is a lot of manyanga kata wano omuntu nagagawala genuinely hard work abaino mukolanga mungi. Katunda 10 ku 10 nanga tatenga asasula abakozi benga talina skando ne batono. Mwebali ne batono. Baleta akasengejja bali ko kusengejja abantu abaita mukasengejja batono. Kitofu. Batono. Kati Uganda kyo banje kugaba bufuna chance mukwani itambula. Jakuyambako. Bufuna chance. Sibula abantu jje tufe wano. Ha, sikutinkudo omutima. Ogwachi. Aliza kera moto naga simbudde. Honestly. Wetuli wane Uganda. Neze gwe kugambe bofuna chance. Nyagala mu myaka 10 ugambe kale jojo ya ngamba. Bofuna chance. Jitwali. You take the opportunity. Gezaako netogana gezaako.
kale sebula abantu fe wano nyo bannange tujja balaba anti buli week tuli ffenna tujja balaba next week neka episode akalala temwerabira okujja wano ku Bantu Aesthetics Forest Mall Rugogo enamba yaffe yiyo jangu bwoba otandise okulaga enkanyanya jangu kube botox amannyo gakutawana anti-aging treatment laser hair removal laser ekyuma nkireeta bwoba olina ensundo skin tags and keloids ne vitamin ne mineral drips weight loss dark circles and eye bags acne treatment ne wrinkle treatment omanje esinga okukola enegundi yeki skin tags no eno laser hair laser wajiraba ekyuma nkina nkireeta ekyo kyemiranja noba nga tokula nviiri Mungwawa. Olaba mwaka mulamba temuli. Wazocha. Nazocha. Neno wansi sirinayo ninga baby. Ne wansi toyinayo. Sirinayo na byocha byonna ninga baby. Kandabese? Musiyo. Musiyo bulungi mweraba.